destruction bazirina America esobola okukola ekyo. Bamuyita retired US Navy Commander Kakalipold yabadde ayogera n'omukutu gwa Fox News era sebo yabyogedde ddala nti renewed combat are only a matter of time. Iran should await. America jeno oyo kyayogerako obusobozi America ebulina obusobola okukuba Iran negisensebula naye obusobozi obwo buyinza okuba catastrophic eri ensi. Butya busobozi kya America bwesobola weba ekozesa conventional weapon tesobola kukituukiriza. Conventional weapon byebyokulwanyisa ebikkirizibwa mu mateeka ag'entalo. Tokozeseza ze bayita weapons of mass destruction. Tokozeseza biological weapons nga wonoddira abasajja bakozesa nga anthrax basobola okukozesa biological weapons nezifuula abantu bonna nga tebakyasobola kulwana. Basobola okukozesa biological weapon. Osobola okukozesa chemical weapon nga Saddam gwe yakozesa ku Iran oba gwe yakuba mu Bakadi. Osobola omukozesa. Osobola okukozesa nuclear. Those are weapons of mass destruction. Then waliwo ne kituyita radiological weapons. Ezo okozesa nuclear wastes. Basobola ozikozesa. Kuba abasajja abo America bayina ze bayita cobalt bombs ate ze zisinga obubi. Bona ne Russia basiyina. Cobalt bombs zivaamu nuclear waste mungi. Weba kuba cobalt bomb wa ejja ku explodinga tejja kwasa bizimbe byatike. Wabula yo kyejja okukola ejja kuvaamu waste kasasiro mungi ajabike alevelinge kumpi ku nsi mu kitundu kye bakubye kyonna kitwala emyaka nga 10 ku 15 nga tekyasobola kumeramu yadde ekintu. Oyo America bonna bazirina abo cobalt weapon. Ezo wazikozeseza America mu nsi yonna yegenda okubanga esetinze order. Kitegeeza buli ayina gwanyiga ajja kuba waddembe okukozesa ekyokwanyisa kyekimu. Oba osetinze president lwaki omenya amateeka gwe kennyini ge weebagira kubanga oluvannyuma lwa 1945 baatuula ne bayisa amateeka agagavaninga entalo. Entalo siza okumala galwana. Kyova olaba nti n'emizannyo era abantu bano babuuza ekintu kino timwe bakasozi temwagala America. No, tusooka tutunula ekika kya lutalo kikasozi nja kuwa analysis entuufu. Nudini Golola mulungi nnyo ng'ali mu ringi. Naye Golola ayinza obutasobola musajja eyayiga ekijambiya ow'eggaali oba omusajja ayoola. Amateeka mu ringi gagamba kikonde kuba kyenyi kuba waliwo wootukuba. Naye olutalo lw'okumwenge teruliiko ebyo. Wosanze w'okuba nkuyoola n'enkutomeza ekisenge n'okutuuka nkuluma omumiro. So mu lutalo olwo Golola ayinza obutawangula ng'omwana yapulakitisinga okuluma. Egundi e Congo waliyo baali babayita ba Ngufi people. Bali Mongibet people. Ba Mongibet Golola yepanku kwa talina wabasobolera. Mongibet ne kaba akaana myaka 18 tokasobola Nudini. Buzibuki. Badira amanyo ne bagasongosa gano. Ne gabeeranga masongovu ngage. Galenga toothpick. Nga toothpick. Kati ya traininga kuluma gwe muyole ekigo wakulumya gojjo okutubulira byolajana. Gali sharp. Era baba kwata kamne baba twane Belgium mu museum. Basongoza amanyo. Batwayinishe ne bagasongoza okuva obuto. Kakati owo omuteeka mu lutalo olutali mu mateeka ajja kola kyonna kyaso. Naye omuzza mu ngumi ey'omuringi tajja kusobola. Erika amateeka. Kati entalo baziteeka ka amateeka agazigayidinga. Okendeza ku casualty ne damages aba civilian. Conventional wars waliwo ebyokwanyisa ebitakkizibwa kukozesebwa. Ebyokwanyisa ebirina kukozesebwa mu total war. America ne Iran singa otuuka ku total war, Iran teyina advantage ku America. Ebyokwanyisa birina ku total war ntino odira resources zonna n'ozidivertinga n'ozissa ku lutalo. Kampuni ebadde ekola butter ekola engatto kola boots z'amagye na mipiira gya tanka. Kampuni abaana abokya welding ku street mwoche mabaati gakola misayiro. Abakyala buli abaana mwenna mugende ku ddwaniro totowo buli kyakulwanyisa kyoyina kikwate totowo amateeka go gajikkiriza anti totowo egenda okubeerawo kitegeeza nti tewakyali teeka likyakola kyonna kyoyina buli omu yeewadde ekijja ekiba kibe. So singa ebadde totowo America ejja kukwata
zi Minuteman intercontinental ballistic missiles erete Minuteman 1 erina kye bayita multi targeted independent re-entry vehicle multi-targeted independent re-entry vehicle eyekola etya zezino nga olaba olishenike eya Russia abasajja bo babulabe abo ababiri Russia bagambye ennafu nyina ngenda mukuwa maaso awo abo bagenda batunuulira obuntuntu soko ngambye eno multiple targeted independent re-entry vehicle nti missile GM weba etuuka oku descend nejevaako missile endala nga 8 buli missile nga esobola okusaanyaawo akatundu nga Kampala n'Empigi buli missile America ejirina bazirina Minuteman Russia zirina zisamati ezitagambika wawe gye bageseza recently Russia nga singa evaamu ezo multiple targeted independent esobola okukuba France yonna neggwawo missile ekyo nevaamu endala eya nuclear balina missile emu aba Russia esobola okusangula France nemala nevaamu endala sub missiles France yonna esobola esigala mu byafaayo ngeya nuclear so eyo mu America n'amala agisula ku Iran tesobola survive nga kuba yo Iran tebasiyina ne nuclear wawe bakyakukusa mu kukuse naye ekyo kijja nga it's a total war dirwe ino okubeera nga tewakyali mateeka wana America n'okozesa total war ogenda kuwulira mawanga gonna America egenda kuvumirirwa ensi yonna oba ogambye Russia kola byoyagala ne Russia Ukraine ajja kikola ne China ajja kikosa ku Taiwan ekitegeeza n'olutalo lwa Ukraine luwangadde lw'amateeka n'ogamba Russia akwate ku missile ezo ennene z'ayina tugenda okuva ku sente wano nga Ukraine tekyaliwo yadde bino Zelensky bye tugamba nti akasajja sebo akawuliddemu lwakuba lutalo luno Russia ina missile za nuclear esobola okusanyawo ensi emirundi 67 Russia nekosa missile zayo za nuclear zisanyawo ensi omurundi ogusooka nebeera nga amayumba gali ku ttaka temukyali nebeera nga omukka ogukute mu bbanga nuclear winter neddamu nekuba nesanyawo ogwokubiri paka emirundi 67 America missiles zirina esobola okusanyawo ensi emirundi 62 kyoga nuclear emu esanyawo ensi yonna oba ekuba just tesobola kusanyawo naye singa okozesa nuclear eziwera obuzibu bwazo ki ti nuclear zirina long term effect bw'onoogikuba wano ejja kuvaamu gundi shock wave yejja okusooka okunyiga ebintu ekubye wano ojja kusanga ab'emitigana mu paaka nkadde ejja kuba mu paaka enkadde awo wonna tujja kufuna bagiyita gundi epicenter Kampala nejja kusaanawo n'okwetoloola nga Ntebe radius ya kilometers kumpi nga 40 wonna wajja kusaanawo awo wajja kuba mu epicenter ng'okwokya eyinza okuba paka Mpigi awo then okuva Empigi okweyongerayo okutuuka e Butambala ate abo ne bafuna shock wave ebisenge ne bigwa ku ttaka buli kimu Musisi naye kuba then kakati ogatteko radiation wegikuba wano radiation ejja kusibira bulungi Zambia empewo gyene z'omukko buli anaagusika amawuggwe gajja kwabika omusaayi gukuveemu buli kimu kyonna n'anaawangaala ojja kutuuka okuzaala omwana ng'ozaala omwana alina shape ey'enfudu DNA ezikyuse kakati ogatteko kye bayita nuclear winter missile emu eyo we bagikuba evaamu kye bayita mushroom cloud mushroom cloud we bakuba missile evaamu omukka nekijanga kigejja ekitwe mu bbanga nti abantu abali mu kilometers nga 260 ekaluma balengera ekikka ekyo so nga tosobola kulengera lwenzooli ng'oli mu buku kigenda mu bbanga ne kituuka kumpi mu meso ewayita ebizungirizi ekikka kilometers wano ku kire we tulaba kituukayo ate ebyo ebire biri mu gundi troposphere kilometers 2 okuva ku nsi ebyo ebire bivaamu kilometer mmeka 2 okuva ku nsi biba kumpiko 2 okuva ku nsi kilometers zino ebire biyita kumpi nnyo kyovola nti no ogenda n'olengera lwenzooli ng'ebire bikutteko togirengera olwokuba eri mu meters 15,000 nga mu eriwo kilometers nga 5 above sea level kakati kino kyo kigenda kilometers esukka kumpi mu bina okweyongerayo kati ne kimala ne kisaasaana ne kibuutikira enjuba kire kiva mu gundi mu bbomu ya nuclear ne kibikka enjuba n'emala ebbanga kati w'oyongera bbomu endala bbomu nga 30 ekire kye zikola
kiyinza okumala emyezi nga 8 nga tetufuna njuba wansi wano. Ebisolo bijja kufa olw'okuba omuddo gujja kufa. Tebifuna abantu mujja kuba temufuna rays okuva ku njuba. Buli kimu kijja kusaanawo olwa kye bayita nuclear winter. Nga n'ebbugumu temulifuna. Uganda tufune obunnyogovu nga si lwakuba nti nno winter ey'abazungu wabula olw'okuba obstruction eyaki rays okuva ku njuba. Eyo yonna ddeyo. So kaakati w'ogamba okozesa ebbomu ezo osaanyewo Iran. So mu Russia ekimugaana okukolesa ekyo bonna bakimanyi effect. Ojja Omumerica ekimugaana okukola ekyo effects za nuclear. Bano abantu batamanyi nuclear we baakola ku gundi gye bayita Trinity test mu White Sand Missile Range e New Mexico nga bagesa bbomu ya nuclear eyasooka. Baagisiba nga kalongooti nga wolaba ak'ekkololo. Nga bagikoledde mu kintu kiringa kitanka kye baakola ne bakiwanika nga naye kizito kamala kuba ebbaati lyokka erikola bbomu ya nuclear obugumu bwe libeerako. Naye mu kugitesitinga abasajja baali bali mu kilometers nga 2 bataddewo hardened bunkers mwe bali okwobuzavinga okulaba effect ya nuclear. Baakuba nuclear baali bamuyita Oppenheimer eyakulira project eya Manhattan project ku kye yalaba bw'ati Bamerica. Abasajja bali bakakale yali yakwotinga script okuva mu Bible y'Abahindu bagita Bhagavad Gita oba Gita we bagiyita Bible y'Abahindu nga yakwotingamu ekyawandiikibwa ekigamba now am become death the destroyer of all nations. Kye yayogera nga bomu emaze okubaluka ku destruction gye yalaba bomu eyali eya kilotons. Bomu yali zali around 15 kilotons. Kilotons nyinza okuganga wolaba MBs. Bomu yali ya kilotons. Naye kaakati balina za megaton. So kaakati we yalaba destruction gye yakola nga n'akalongooti kwe baali bagisibye akagumu konna kaasirira ne babulwawo ekyuma kyonna. Nga woolaba omulongooti gw'ekkololo ng'ate mugumu gwonna ne gusiriira olw'okwokya kwa nuclear. Omusenyu kuba baali bagita White Sand Missile Test Range ng'erina omusenyu we yagwa bweti yakolawo ekika ky'olwazi olwakyo tutalina ku nsi. Omusenyu gwasirira ne gusaanuuka ng'omuzigo. Omusenyu omuntu amanyi ekintu w'omusenyu olw'okwokya ennyo ne gwekwata naye kwaza bazita Trinitarians ze amayinja agaakola oluvannyuma lw'omusenyu okusaanuuka olw'okuba nuclear bomb gye baali batesitinga obutesitinzi. So kaakati ekintu ng'ekyo ogenda okikozesa buli lw'okozesa nuclear bomb omanya effect teziriko boundary. Ati kakati oliwo agamba nti kati mu Banurudini kamukulagewa yeeyitaani kati ate muva ne mulaga nti Iran y'amaanyi. Nedda amaanyi tugatunuulira mu ngeri ez'enjawulo. Wano ndaba yeeyise Lake. Okay, Lake. Naŋŋamba Nurudini musajja oyo mulungi nnyo. Ekirungi obyogedde. America eyina budget. Tugenda tutuukawo sooka kansooke mayize kino. Amaanyi njagala okuwaako ekyokulabirako enjovu y'amaanyi. Era n'oleeta nti kusindika muti mu kika ekyo eky'obutabo tosobola giwangula. Naye sumulula enjuki. Enjuki erina maanyi ki agagoba enjovu? Terina. Ku byonna ekisinga amaanyi kyeki? Njovu. Naye ani agobye munne? Njuki. Strategy zaawukana n'ekika ky'olutalo. Singa olutalo luba lwakusindika n'enjovu n'ogireeta kinne kyakusindika awo olwojja okulaba amaanyi. Naye enjovu ejja kuleeta kusindika enjuki egirume definitely ejja kudduka. So kaakati entalo zino eziriwo ezikkirizibwa abamu bakozesa golira fire. Omuntu akozesa obuyeekera n'agoba ejje ery'amaanyi ne ligenda. Genda osome battles ezimu ezikyasinze okuwa Abapasiani badifeatinga ne gundi empire ya Greek okugwa oba ya Philip wa Macedonia. Abasajja baabaza amagye Abagreeki be badifeatinga Abapasiani baali bamuyita Artaxerxes kabaka w'Abapasiani. Yalumba n'amagye emitwalo nga 30. Abagreeki ne babalinda mu nso zaabwe z'omu Greece nga bamanyi waliwo kannaro entry amagye agayitawo we baba basimbira ine ekinenyo balina kuba bana. Kaakati babalinda abali batambula mu kibinja ne mwenyigamu musobole okujja. Kaakati babalindira awo baakuba Abapasiani
nejeri ery'amaanyi kati woba okyayogera ku tunuya strategy ky'omuntu gy'akozesezza natural environment kintu kikulu nakibanyonyola wano nti amaanyi Amerika ge yateeka Vietnam tenagateeka mu nsi ndala yonna yagenda okutuuka olutalo Gerald Ford okujja Amerika Vietnam ngeri amagye agasukka 59 naye ku busungu Amerika bwe yalina ku Vietnam lwaki teyakkiriza neleetayo ku ebyokulwanyisa ebikambwe Amerika bo bamanyi muva ku mmwe bye muwakanene ebyekiramu ku Korean War Douglas MacArthur ono ye jono mu Amerika omu ku bakyasinze yakolera ne constitution kumpi Japan gyeriko yafuga Japan okuva na mu 5 mpaka 5 mu mukaaga Douglas MacArthur n'abeera mu Korean War kuba yali akulira Pacific Theater kintu kinene ku bino tumanyi brigade theater ebeera continent number nga yakulira wonna Philippine ebitundu ebyo byonna Douglas MacArthur era ye yasayininga ne ku ndagaano ya Japan okuva mu lutalo bwe yagenda mu Korean War China ne begatta ku ba North Korea ne batwala amagye ga America ne UN MacArthur yagamba Eisenhower mpa atomic bomb nkube China Eisenhower yamugoba bugobi yagoba MacArthur ng'olutalo lunyinyi leka kuwemula tukozesa atomic bomb 5 mukaaga nga ne Soviet Union yagezesezza twakava mu lutalo ate otuze mu lutalo ne China twakava mu Second World War n'agamba ono General Eisenhower dinamugoba amawanga ago gamanyi nti wookozesa atomic bomb n'omusajja n'agikozesa kyova olaba amawanga gano gakola atomic bomb si kuba nti gasuubira ozikozesa wabula kuteekawo kye bayita mutual assured destruction oba okimanyi wenkozesa atomic bomb ne munnanga agirina ffenna tusaanawo so ne kibeera nga deterrence kulemesa oli noono kulemesa ono kale ne Iran kyeyagala kubanga ontiisatiisa omanyi kye nnina nange nkimanyi mugire musege kale genda buli omu akkirize munne kyekyo naye si kumukozesa olwa impact ya nuclear weapon nti okukozesa ku Iran tolooza nti no Iran eriko kikomera oba ddoomu nga bwe bagamba ensi eri mu ddoomu nti ojja gikuba muli obaleke bafiire mu kasenga Abayiraani ojja gikuba katugeze Tabriz Abayiraani abamu abali eno Banda Abbas bajja kuba tebannaba kufa nga Take baafudde dda Tabriz erinaanidde Take ate awo wewali base esinga okuyigganya Isirayiri missiles ezisinga ziva mu North Tabriz ojja kwagala okukuba ekifo ekyo Take be bagenda okusooka okufa ne Israeli ejja kumaliza radiation n'ebirala byonna ebbugumu n'ebira bijja ku affecting abali awo Bahrain eri kilometers nga 150 ku 2 okuva e Iran Abayiraani wona okuba Tabriz abe Tehran bajja kuba tebannafa abe Bahrain bajja kuba bafudde kakati obeera okola kyekyo so kakati abantu bo tebatunuulira bino bo batula butunuze Russia erina missiles ejja zikuba Ukraine wookubira Ukraine Belarus balugendeddemu Romania balugendeddemu n'abala olaba Chernobyl nuclear power reactor we yayabika obudde ogenda okukyanga ne Sweden radiation bajulira sensors ze Sweden ze zasooka bagamba ebbanga liri contaminated with radiation maama ekyali wali nga just nuclear reactor emu yokka yeyabisa yali yawa Chernobyl eri mu gundi mu Ukraine kyali ndowooza 86 around 89 eyabikanga tebamanyi nedda Russia nuclear reactor zaayo zaali zikyali beat backward nga zikozesa security measures ezenjawulo nga woba ogenda okuvaayo mu shift olina okuleka nezikuulinga omulala najja naddamu na-activatinga kati awo mu process omu yalemu okufollowinga protocol entuufu eyajja yasigala ekyayo uranium oyo ayokya degrees ezitagambika kati nuclear reactor cores bazizimba nga zirina enkokote ngumu ennyo ne bateekako amazzi kungulu amangi okukuulinga ki cores ezo kati wootogikuulinga omulala n'atajja n'atateekawo measures zisobola kugikuulinga eyabika kati yayabika radiation evamu negenda mu bbanga obudde okukya abaali bali awo okulira Chernobyl mu kilometers kumpi nga 50 okuvaawo baawulira kiro ssaawa 9 emmotoka zipaakinze Costa nga 300 n'abamagye babagamba kwata buli kyosobola linnya emmotoka ovaayo mu ddiisa okulingiza booti ng'amagye ga Russia tubaagala mu mmotoka kiki temubuuza babasengula kubaddusa kibabu kya nuclear ekibambulira kizze ebintu ebyasigalawo wonna ebibe n'ebira byonna byafuuka nga zombi
n'emiti egyakalira Chernobyl mugundi exclusionary zone omuti ogwakala n'akawuka tekasobola gusimamu yadde gwasigala mu radiation emiti gyasigalawo wonna giyinza okutambula emyaka n'emyaka nga gikyaliyo buli kintu kyonna kya olwa radiation naye Sweden baakera ku makyasa ne bagamba wateekwa okubeera ogenda okunoonyereza nga bagenda we bajja bakuba maps nga balaba concentration eri muwa mu Ukraine awo ne bagamba kiteekwa okuba Russia ne yeegaana ne baleeta obukakafu nti amazima gaga Russia n'emala nekkiriza nti naye nga Sweden kilometers meka radiation just ng'ate ne uranium gwe bakozesa mu nuclear reactor yono low enriched uranium si highly enriched kiringa nagamba nti oli atamidde lwakunywa bye bakamuddemu mwenge naye lwato emandula eri gyonywa n'amaaso ne gajja kaakati ye highly enriched so kaakati nuclear obwe bulabe bwe tetali restricted mu kitundu kimu ojja kumukuba wali ekyo ng'ate kyekisobola okukuba irani gisawa okugimalawo yonna w'okozesa conventional weapons tolina zojja kukozesa zisobola kukola ekyo ze waalikozesezza ate zo zigibbiyo banka buster ze missiles ze bayina mu inventory yaabwe ne Moab ennene zisobola okukola blast ennene eyagala okwenkanako nga kabomu ka nuclear katono balina kukozesa Moab ye mother of what? Mother of all bombs naye bakita gondi massive ordnance eya blast bomb massive ordnance eya blast bomb ye Moab nti eyo nnene osobola ogikuba omuliro gwokka gwe creatinga nekimashini mu cloud ekiro kyekyagala ogagenzwako kutya nuclear bomb ezo olina okukozesa naye okukola GBUM America nabo bennyini beeteekako limiti kyovala naye batuuka okuba besi za Iran baali badde bazikuba dda ne bakozesa bomu ezo naye nabo bazikekkereza tibakakola bomu nga 24 GBUM okugikola $3 million 360 okola GBUM America nabo bagamba tebakola za jenjero sente ze bateekamu nnyingi so kakati tebazirina era esobola okuba Iran eggwewo ku sente bazirina esente kale kakati GBUM yo ya $1 million 3 ku budget ya America basobola kukola GBU meka then mu speed ki GBU tebajja gikolera mu mwaka gumu gwokka kati saawe ne baba akakola 24 banaakola dienda abajjukira bajjako omukaaga gwe bakubisa Fado ne Nantas kakati bakyayina mmeka banaakola mmeka ezinakuba Iran zigimalewo oloza GBU gikola linga pani woyengeza amenvu n'omala n'osogola n'okanda process nene so kati ebyo byonna bwe baba babyogera namwe muwa muwagira mu bitunulemu kiki America kyegenda okukozesa okuba Iran kati Iran egenda kukola etya Iran ejja kuguguba kuba emanyi tuli mu mateeka agenta bwana olide Iran egamba nti America ku luno bwerumba luli yali surprised ne kuno esuubire surprise ate endala nnyo eziridde eddiri ku mulundi era ekyo kisuubira naye ate Trump agamba engeri gye yakubamu Iran eyo yagisannyalaza mu buli nsonda balinga nkoko etambula nga nkongole anti ekikulu bekangabiriza bwekangabiriza wosoma the art of war bakugamba don't fight a war which you can win with words olutalo ngosobola oluwangula n'ebigambo tolulwana oyingira mu lwaki babigambo olutalo lwosobola okuwangula n'obulimba deception limba toluyingiramu kati propaganda w'entalo entalo zigenderako threats okutiisa kulina impact nnene nnyo kati Trump kye bamasitalinga abasajja abo baamanya Japan we yalinga mu second world war Obama abasajja abangereza bayiya propaganda yatiisa abajapani katono badduka Obama babagamba tuyungudde agasirikale agafirika bagalese kulwana Obama naye erifirika limu olunaku liri omujapani omu gasezi ganene abajapani batya eggye ly'abafirika mu Obama yali awo n'obusezi basezi omuokusurvivinga okulya bakulya kati olunaku banaali abajapani bameka balesa 14 so abajapani paniki eyo yokka ng'omungereza alimba okulimba kukozesebwa mu ntalo omusajja ajja n'akutiisa n'akuga tugenda okuleeta ki amanga agasinga gamaliza gawanisa
So kakati yo strategy kati America tejja kugamba tetujja kubasobola bajja kudeployinga amaato bagateeke waawo balabe kikyokola bajja kola bukimu kikuteekere waawo balabe kikyokola wekigana then nga balwana nga reality zijja mu eddwaniro kintu kyanjawulo liringa bufumbo oyingira mu bufumbo ng'omanyi omukazi tujja kubeera mu mukwano ennaku bbiri nga kubya omugongo ng'omanyi buli kiro nja kumusula mu kifuba n'otuuka ng'okolola n'akufubutula ng'omuwunyira bubi n'otuuka nga walidde amagi ag'empogola n'ebinyeebwa n'akubikira mu bulangiti yo eyagamba tujja kufa ffenna. So eddwaniro bwe lityo expectations ziba nnyingi, realities zijjawo expectations. Kaakati w'ogamba nti nno twakubye Iran okugisosongola gye mwakubye essaawa eno mwalibadde temukyanga mu finalizinga lutalo naye mubanga ekitegeeza temwagisosongodde. Trump aludde ng'akozesa ebigambo ebyo. So okutwasinga Trump yagamba lwe baakozesa stealth bomba gye bayita midnight hammer operation twakubye nuclear yenna we obliterated. Twakubye nuclear yenna owa Iran. Kaakati essaawa eno ekyamuzaayo anoonya uranium. Ekituufu kyali 12. Era Kasozi wenna ayogera ekyo toyagala America. Bangaye nti nze engeri gye ndi musiraamu mbu twakowa Abamerika. Kuba Amerika etulugunya nnyo abasiraamu. America ate yabalwanirako Bosnia anti ye kyagamba Lucky bw'agamba ate n'abayirani nnyo obusiraamu yadde bwayingiramu Muslim Empire naye balina eddiini yaabwe entuufu Zoroastrianism. Zoroastrianism ye yafeedinga Christianity ebisinga bye tukkiririzaamu. So kaakati si kyekyo wabula nze Kasozi sijja kujja olw'okuba njagala okusanyusa abantu. Nze gye mbagambe nti America ejja kukozesa conventional weapon mu lunaku lumu Iran esaanewo. Tekijja kusooka. Weapons za America zerina ne Russia zifaanagana. America weereeta gondi Tomahawk, Russia bayina Kalibiri missile zonna zifaanagana. America weereeta Atacams, Russia baleeta gondi Iskander. So bayina bonna missiles we twagala kilomita 1500 America ejina we twagala 1800 nona ejina we twagala Russia zikozesa emyo okumalawo Ukraine. Russia ekubya Ukraine weeri economy etambula bacha lwaki Russia tennabikozesa. America ogenda kukozesa ki bomu ki nze njagala bano abakayana bagambe nti America ku luno olweddayo egenda kukozesa missiles zino zikuba capacity yazo yenkana ki destruction ebeera etya era zijja kumalawo zitya Iran muleme kukayana nti Kasozi towagira America. Nkulaza ekisobola okuyamba America bayina kukozesa atomic weapon oba bayina kuproducinga massive ordnance air blast bombs oba Moab baproducinga missile nga 8 ezo zesobola okusanyawo Iran. Nawe watali ekyo muba mwerimba temulina kye musobola kukola. Enkuba America gye yakuba Vietnam tegikubye Iran. Kuba Vietnam bakozesanga zi bombers zi B-52 B-52 Fortress nezikola kye bayita carpet bombing. Emu esimba erunguja endala nesimba emengo endala nesimba Najjanankumbi nezijanga ziyiwa nola bomu nga ziyika ziti ng'afuuyire bomba nezimala nesiddayo. Bagikozesa ne carpet bombing ne bakuba Vietnam tebawangula Vietnam. Ne batuuka okukozesa chemical weapon Agent Orange General bamuyita Westmoreland n'alagira ne bakozesa eddagala ne bafuuyira ebibira mu Vietnam byonna. Babajjeyo gye beekozesa kuba balemedde mu kimu natural environment. Vietnam ne badda mu trenches. Ne bakola kye bayita gundi tunnel rats ejje lyalimu aba Australia ne bwa obutonotono bakke mu mpuku bajje aba Vietnam ennaku eyali mu mpuku ziri. Vietnam bamayiza bawangudde Vietnam badduse ya America. Bomu ze bakubye tebannazikuba Iran. Iran ng'eyina natural fortress ey'ensozi ogenda gikuba bomu kinga oyina kozesa GBU ze mutayina mu supply eziwera. Kati gwe wogamba Kasozi mbu tayagala America gwe jangu tukuwe show wano. Kati eno budget gye bayina ennene nnyo bayamba. Budget gye bayina ennene kiki ekireetera kuba America nge America. Yes. Almost yagala gatta ensi zonna ze tuli mu kugira budget yaabwe bwe tutandika ogibala. Abantu America yina 1.5 trillion US dollars. Yes. Russia ewangalira mu 2 obuwumbi.
China naye eri abo 2.3 kati obateekatya ku minzaani y'emu. Kaakati abantu kye baliwo okutunuulira bo balowooza nti no essente yeekola buli kimu ekitali kituufu nnyo. N'oludini obeera ne ssente nkuwa kano jasika mbeera yaffe yabujja okumanya nti no ssente si buli kimu. Obeera ne ssente nti miliyoni zo 2 zakwekuumisa mu nju ensanafu ne zikulumba n'onoonya neiba ayina evvu. Lwaki ssente tezikuyamba? Lwaki toziwa ssente ne zizirya? N'oziyira ssente ne zigenda. Si buli kimu nti kisolovingibwa ssente. America okubeera ne biliyoni ennene muddeyo musome ku kye bayita procurement paradox in the US Department of Defense. Kikunnyonnyola bino byonna. America system yaayo gy'erina eya capitalism. N'olwokuba nti no baava ku Department of Defense y'okudesigninga ebyokulwanyisa ne babirekera amakampuni aga private olw'okwagala okupromotinga capitalism. Nti company Lockheed Martin, Boeing, Raytheon and tubaleke bonna ffe tubawe nti twagala missile obweti buli omu adesigninge. Anaaleeta esinga obulungi gwe tujja okuwa contract. Ne badesigninga bw'oleeta nti no GBU yino nze ngikoze ne bakkiriza eyo ne bakuwa patent emyaka gyo 7 kumpi ng'ogikoze. Yes, kuwa patent ne bw'ofa bakuwayo kumpi emyaka nga 7 okuba nga gw'okyakozesa tekinologi oyo ng'ofudde. Kaakati ebeere owuninga ekyokulwanyisa ekyo. So nga muli wengambye ku total war n'ebisaya bya Cold War, Department of Defense yakolanga okunoonyereza ne employing abakugu ne badesigninga tanka n'emaana eragira amakampuni tufulumize tanka bwesi ne bwesi America yali tegambikako. Naye omwoyo gwa capitalism gwabayingira. Amakampuni agasinga abafuga America abagikontrolinga be bannannyini balina okulobinga bakole ssente basigale nga bagagga. Kyekinyiga America. Kati procurement paradox kiri kitya? Okugenda okukola order eya GBU mulina okusooka okumatiza Congress. Congress esobole okuyisa ssente. Bw'eneeyisa ssente mulina okugiraga Omumerika owa wansi afuniramuwa. Kampuni ezo njaga okulaga project ng'eya gundi ndowooza eziti Northrop Grumman yekola gundi F-35 naye Grumman o Lockheed nerabiddemu abo ebbiri ku ezo naye okutuuka okugiwa ttenda okubakolera ennyonyi baali balina okusooka n'okuteeka mu babuloga nga baffe bannamawulire TV ne zijja ne zoogerera ti bannange eno tugenda kwemployinga abantu bwe bati kampuni ne mulaga nti negenda kugasa abantu. Ssente ze baateekamu abo bokka nnyingi ze baateeka mu TV ez'enjawulo kumatiza kusikiriza Congress ekkirize okubawa contract oba obutagisazaamu basobola ogikuwaako emyaka 2 nagamba za bbeeyi nnyo tugisaza okusigala nga mukyali mulina okuteeka ezo ssente nnyingi zezongeza budget yeyo. Russia nonsense tomukola, China tomukola. Ne Russia nagikebedde bagamba njavu nnyo tebisobola bino ebyentalo. Balalu lake bwe yagambye ate olwo Ukraine si lutalo temazeeko nayo yali yakawutandika ne bagamba egenda kwabika mu myaka naye nga tebamanyi nti omusajja yaddira economy n'agiteeka ku kye bayita war footing nti yaddira n'adesigninga nti tunagenda ogenda mu lutalo tujja kwetaaga steel ebirombe ebya gavumenti weebiri n'abakozi gye bali bakola tujja kwetaaga steel mills ezinaddira steel oyo okumukola ki okumwokya weesiri tujja kwetaaga abakola amabati gavumenti yab'employi nga basasulibwa musaala. Russia we baba bakola ebyokwanyisa ne China tebagenderera nnyo tino makampuni ga private capitalism gakole nnyo ssente. Bamanya twetaaga steel wammeka birombe bya gavumenti wavayo yenkana ki twetaaga abanaakola bameka abali mu kampuni twongereko abakozi bameka ne bab'employinga. Mu America kampuni ekola ebyokulwanyisa okugenda giwa tenda kati titwagala mukole GBU ejja kwemployinga abakozi ng'emitwalo 3. Emitwalo 3 oba employinga tojja kuvuganya Ford tojja kuvuganya Apple kuba Apple weegamba nti no omwaka esobola okufulumya Apple laptops ng'emitwalo 3 zonna ziriko akatale. Gw'onoofulumya GBU Department of Defense ejja kugulako 29 ate ejja zigula muzinoonyeza amawanga amalala agagula. Apple akatale weekali ready aka laptop ak'ebyokwanyisa mukanoonya bunoonya teri ateeka ssente ze wali ng'akyasobola bamanyi zicreatinga entalo bakuyetinga
ne bakuliyetinga demand y'ebyo ati naye muzi kuliyetinga still Congress ye ino okuyisa ssente babawe ekyokuwensa bagenda kifulumya nga kiriko abnormal profits oli contractors afuna ekyera kye kitaliiko abnormal profits gavumenti yekola kiringa eddwaliro wonoogenda nti nno eddwaliro lya gavumenti lulinga ge twali tumanya ag'abobote nagamba ebyobwerere biri mulago naawe erya private ogenda mu lya private obulwadde bwemu lya gavumenti ne bakolerako ku mitwalo 2 ku malwaliro ga gavumenti agakola mu private ne bagenda bakolerako milioni 2 lwaki enkola kakati yenkola ekuba America ti budgeti yaabwe nnene lwaki oli asooka kujjako magoba nfuna mmeka n'atunuulira cost omukozi mu America minimum wage state ezimu kumpi essaawa $15 endala 17 okwemployinga omukozi mu byokulwanyisa essente weeziri ajja kuzeetaaga omuchina asobola n'okukolera $2 olunaku labor force weeri labor force ya America eri expensive kati bafulumya ebyokwensanga bya bbeeyi tenda zaabwe ziba za bbeeyi kyovala budget ebeera mu trillion ne bakola ekyokulwanyisa ekivuganya n'ekyerasha kyekozesa $35 lwaki production kino kyetwalabye Iran kyekye Iran tino kakati America kyeyina okukola bakiwengo nti Iran ebyuma bye ekyokwensanga kyefulumya $1.3 ezo gundi Shahed drones $2.2 misayiro yaabwe nebeera ng'eri $15 eja baleeta ya America Patriot 3.5 million billion za wano nga 10 kimu kiti bwe bakikuba ne kitabwatuka ne kigwa obutaka ezo zigenze bwe bakikubira mu bbanga buli lwe bakuba bwe bati ezo zigenze era kakati America kye bazzeeko kye kituufu kye balina okukola batandise okukola interceptors faanana Ukraine yo yageziwala dda bakola interceptors tali za bbeeyi zisobola okukuba ebyokulwanyisa missiles nezitali za bbeeyi ze babasindika kyekya America mu game interceptor yayo Patriot ya bbeeyi standard interceptor ya bbeeyi $2.7 million third ya $1 million 12 kumpi katumalirize third ya $1 million kumpi 12 kati ebyo byebigeza budget ya America bano bo ne bakola ku budget yentono ate ne bafulumya supply ennene okusinga mmwe olwa procurement paradox emitendera gye muyitamu okutuuka okufuna missile bagikole bagiwe gavumenti mingi nnyo ate bali kye batalina kati oli waatunuulira budget yagamba olw'okuba ssente nnene tunuulira amagoba genkana ki ge bajjako cost of production yenkana ki cost kwe bafulumiza missile mu America yemu n'eye Russia bo bano basobola okukozesa ekitono kyovula mu production twencouraginga kye bayita efficiency efficiency kwe producing ekintu ekya quality mu budde obutono ate mu nnamba ennene ojja kuteekawo budget ennene oli ateekawo budget entono afulumya ekintu ekya quality lwaki omukozi amusasudde ssente entono weebali readily available resources weesire readily available mwezammwe muzigula America nebe yagala steel ejja kumugula ku birombe eby'abantu bateekeko amagoba Russia ejja kumujja mu birombe bya gavumenti ebitaliiko magoba China ejja kumujja mu so ye budget ennene ya America egejja lwaki party esinga profits abnormal profits party eddako total cost bandiweza 2 trillion bajja kuyingirayo ebyokulwanyisa bya bbeeyi mu America amakampuni agabulijjo gabavuganya ku bakozi kati luno lwetegeka olulumba luggwa lutya lwetegeka olulumba kuba Trump yoba twagala ino kuba mu Iran America olulumba lwetegeka eyinza okwagala eveeyo ng'efunye success katuge kuba okusinza ku Trump operation babadde bagyosolayizinze ku Lwokubiri naye n'amala n'asooka agisazaamu nti amawanga ga Buwalabu gaagaanyi gamusabye ti nno sooka olinde era yabadde agiyise operation Sledgehammer Sledgehammer ekiyonde ekiriko ogutwa ogunene kakati ng'ekyo kimuyamba okudduka wo power resolution gye bayisa mu 73 nti luli yagenda tagambye Congress temukkiriza negamba olutalo ennaku 6 ziweddeko kakati akyusiza okuva mu Epic Fury n'agiyita Sledgehammer alufudde lutalo lupya kati addemu afuna ennaku 6 kakati ekyo America kyeyina okukola Trump agamba babadde bamaze dda okusalawo lists ez'ebifo ebyokukuba ekyo kikontradikira ekyo gamba ogenda kusanyawo Iran woba olina list ez'okuba mu Uganda kitegeeza togenda kuba Uganda yonna gimalawo andi waliwo omuntu omugamba okuba ebigere kati munnyonnyola ekituufu muleme kulimba nsi tugenda kumalawo
omuntu gwenzize nkukuba engolo ku kigere nkukuba engolo ku ntuumu tekitegeeza kutta muntu. Ala okuba ne bagamba mulekedde bulamu naye nga ye omuntu akyasobola aba kutambula. asigaddewo so kikyukanya mugambe nti bajja kukuba Iraani bagireke mu kkubiro. Yes naye togamba nti yonna bagisaanyewo bagimaleyo no tekijja kuso ate n'ebifo bye bamuwadde we bagamba wootula ku bifo byonna mu Iraani tebiweza na 0.2% ku Iraani yonna lisiti y'ebifo bye bamuwadde. Wabula bamuwadde ebifo power stations na bino n'ebirala n'ebirala. Woba ogenda kujja okube Bujagaali okube Bikyomala okube Kawanda okube ku Mawanda Road substations tekitegeeza nti no n'ab'e Kasokoso bafiiridde. Ate omusajja ayinza okugangenda mu kuba obwongo obwo bo mutima n'amawawolo n'ebibumba. Ate kaakaki nze mmuleke anaafiireyo mpola. Naye ajja kusigala nga waali. Ebyo tesobola kutta Iraani eggwewo kubanga bakubye ezo infrastructures. Yes. So kaakati America kikulaga nti ekigendera kye kwagala bajje bafuneyo bato. Bagiwanguleyo ko. Tukube tumale tugende then amala agambe kaakati enteeseganya katugire tutandike tuddemu enteeseganya nga naye afunyeyo success oba afunyeyo engeri ekiteeza Trump kati ekimuluma lwabutawangula luli kuno afune ekizitiru nti nva ntya mu lutalo nanze muwanguzi. Kaakati kye kimwagaza kino olw'okuba afunyewo boost ezimu ez'enjawulo. Kasozi nkutadde. Yes. Tukwata